okwebaza abayiya Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala Uganda wotuuka ng'ogamba omuntu anaabeera watya ngale tulina gwe tugeya kasi ngati wali ageyebwako abantu nga beekumya empisa nga nnyingi oba oli abayimbi sima bali mu federation basisinkanye sima ono yeetondedde n'ogamba batukolirako ki no batu emirimu gyaffe bagiriko bagizannyiramu mwekube tufune amahu oba oli amunanga alien skin ng'ajjayo Nkwakyo festival ogenda okulaba nti ate kakati yavumye Bobi Wine ogenda okulaba nti ate tumuvuddemu ogenda okulaba tannamuvumako waliwo abamusindise n'ogamba kama Katonda weebale era kati tufunye emirimu banne ffe mutubeezezzaawo ate bakimanyi olunaku olugambo lulivaawo engeni agamba kati munange ekintu ndooza naawe okiraba kitabuseemu ekintu kitabuseemu kakati tolina kiogamba abantu ate banne muyina otuwoza ezo zo tuziinako obujulizi bwe tubeera mu dry season nga temutuwadde lugambo tutandika okuwaayiriza ate nga mutusuuwinga ale kunsi tewali kintu kibi kyakuwaayiriza bwewaayiriza osanga wawaayiriza n'omutunuulira bwoti n'otandika okwebwalabwala kyokka ye akutunuulidde bwati kibi nnyo naye nga kale ng'olugayo emboozi ekyagenda maaso sooka mpe ndowooza akafubo ka alien skin n'emigundi we tuba tutandikira weewaana nnyo nti obadde okuba endongo n'ofuna ssente alien skin weewaana nnyo nti obadde okuba endongo n'ofuna ssente nze mpanya ekitiibwa omuntu mukama gw'asitudde alien skin obadde oyimbira miliyoni emu mu emitwalo 2 obadde oyimbira emitwalo 67 olunaku lwe nafuna ekirowoozo kiwali toyina naye nkutwala ku freedom city ofuna bulungi lwe lunaku lwe walinnya eddaala nakuwa miliyoni 15 zotakwatangako lwakuba ggwe ng'omusajja ng'omuvubuka waleeberamu empisa zeezo ez'obutawa abantu bitiibwa naye sijja kunenya bwati mukama bwe yakutonda osobola okubeerawo mu bulamu bwo wadde noboba nga gw'osemberayo ddala obutategeera n'ogamba nti Abitex talina kyeyakugattako osobola okuvaayo n'ogamba nti Abitex talina kyeyakugattako mu kalya ya music nze sina kye nakugattako wangattako ki ku bivulu byonna byonna byentegese enkuuka ebeeramu abantu emitwalo 67 nentegeka amasaza nentegeka nakivubo nentegeka ebivulu byonna byonna ekivulu kyo ddala bw'okukakasa olina kye wangattako ki ng'oyogera amazima nze okutegeka freedom city kuba ebintu byenkola kati kolaba oti bino si byakwerumiriza kuba tuli bafumbo ngenda kusaba ekintu kimu anko Abitex sigala mu nkuuka nze kigenda okusaba buli mwasi buli omu buli mbuzi adde ku nkondo ya kyenjagala okugamba nze alien skin kyenjagala okugamba nze sikeerangako nkya negomba kutegeka mpulirizaako promota yenna waabeera aba alina okubala ekintu ekitwendinga nali nkwegombyeko okutegekako kati nze nakunoonyaako ntegeke mwana Abitex simajo ate njalo okugamba bwe tuba nga twatula mu business ne tutula tukole business lwaki weefuula gw'omulimu gw'okwefuula mulimu gwa mutwe njagala ombuulire endagaano gye namenye ku Nkwakyo yabadde endagaano ki sente ziriwa namenye endagaano ki olokosezeemu Nkwakyo festival sente ziriwa nagamba zikuwa ddi twagala sente alien skin namenye endagaano ki okusazaamu Nkwakyo festival kubanga sikufuulako obutaleeta sente z'omu budde bwe wayogereramu ne buyitamu abantu banamala kugula tiketi zaabwe ate nali wazireeta ddi kati oba tomanyi bwe wali olina kuleeta sente zo kitegeeza nina kuboogera muntu mukyamu kyenjagala nyinza okuba nga abayimbi gwe sigala ku kirowoozo kyo tugende mpolampola alien skin njagala kugamba ekigambo kino siri nabbi naye bonna agenda mu maaso n'okwefuulira abantu mu ssente zaabwe abapromota bonna bazizza mu mabanja ab'e Dubai ab'e Durban ow'e South Africa tumusabire oba onaagendayo bonna obongeza ssente bonna bali mu bizibu ab'emubende bonna beefuulidde Kasanda ogaanye okubeefuulira naye nkulayirira bagenda kwegatta ojja kubasasula mu nsasula etali nnungi yoyo anka Abitex 1-on-1 gye babadde nayo tamugiddeko nkofiira teyamugiddeko ndoza teyayagadde mmugira kaakati
leka sajja bange kakati ndozo tawutandise okwanfoldinga gye